Taata wange ekyamazima abadde muntu w'abantu ng'atereeza ebibanja ebyalemedda era ng'ayamba abantu n'abazza ku mataka gaabwe agaababbirwa. Naye kino ekyakoleddwa era ensi yonna ekyewuunya beebuuza muntu kyona alina maanyi ki. Nange ebisinga bano nabadde awo ekyo ssaawa 11 bankubira essimu mbu taata mulungi nnyo, abadde taata mulungi nnyo. Abaana atuweerera nga bwe kyetaagisa, beetaaga ebisula, beetaaga nnyo, ffenna abadde atusomesa, ffenna abadde atusomesa taata owaffe. Kiki muyinza okuba nga mugenda musubwako? Taata wange nja musubwa kuba abadde n'erinnya ng'ayambadde naye buli omu yenna ndaba nga oyo ddoogo wa Ssobi temumukwatako. Ekyo kyokka kyengenda osigala nga nsubwa ku taata wange abadde anfudde kyesisuubira mu myaka gyange emito. Kati nawamu buli abaana bataano. osobola obbamu amannya gaabwe otandika naawe? Amannya gange nze tumukunde bwebati kuliko Natukunde Everine, Netumwesigye Danieri. Natukunda Everine. Natukunda Everine. N'abalala besiyinza kugamba besikuze nabo bano bekugamba ebyo ebiwagaba embeera. Naye nga olwo masimu ndi bataano. Yani amanyi? Amanyi lya Shamimu. Ekitegeeza naye yabadde naye eri oba ye teyagenda? Tubadde kuli emukono nga kazayi waffe ali kuli eggomba. Mpitibwa Kayinda Mavini, ali mutuuze wano ow'Ewattuba. Nina nnyiike n'amaanyi nnyo okunyolwa munnaffe abadde atuwa ku mirimu ne tukola, tufuna kasene twebeezaawo, abadde atukuuma mu kyalo nga tulinamu endoolooto. Biki kwegamba omusajja abadde ku kyalo kuno, kwegamba kyalo kyonna okumpi Matugga yenna kwataaliza wamu ne Kawanda kumpi ne Kawempe. Abadde atukuuma bulungi nnyo nga waliwo embeera embira ddala byataka kubba buki wazzewo obutabanguko ng'ayangwiramu. Naye okuva yafudde olunaku olw'ejjo ne tufuna amawulire kawungeezi awo, twawulidde nga tugira era ne tuwulira ennyiike ey'amaanyi. Maama ku kyalo kyaffe bagenda tandika okubba. Mubaddemu obubbi obutonotono n'obubbi bw'ettaka, n'obubbi obw'ebintu, n'obubbi bw'ebidduka, ne kati bugenda kweyongerera ddala. Abamu bisigadde awo kubanga yabadde ateekamu nnyo omukono. Yabadde ateekamu nnyo ki omukono, amaanyi, ng'ateekamu nnyo amaanyi. Bw'ateekamu nnyo amaanyi banene abasigalawo oba batasobola kufuna maanyi. Ono yabadde bodyguard omukulu ennyo. Ne ku kyalo biki security ng'atukumye bulungi, tetulinamu taabu. Era buli kigwawo ng'akasimu kawa olugoma kyeya. Ssobi aliwa ndiyo ono ng'ajjirawo ne waba kiro ssaawa 9 ng'ajjirawo ng'ataasa. Era muno obubbi badde butono nnyo 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 nga bulinga 4 ku 100 nga tebuweza 7 nga badde emyaka nga 15 nga 15 emyaka. Amannya Kayinda Mavini. Kayinda Mavini. Yakuno maze ebbanga ddene ku Wattuba kunene okusinziira ku bbanga limaze kunene ku Wattuba badde ly'amaanyi nnyo ssebo. Naye nze simulinaku buzibu byengayo kuba babazimba bino ebizimbe byonna binene mpaawo bizimbye olwowa biki byonna tukulira finishingi moteeza ensonga z'ettaka ezo ssebo nga ffe nga tuyita tumaliriza emirimu gye. Ennyumba eno tugiwumusa bulungi nnyo era ebiseera ebisinga mbadde ntera okutulawo naye awo tunyumyamuuko awo nakuyamu kuba n'abavuka adde abawa emirimu ku Wattuba bataaga avuga kubeerawo tebalina mirimu gye bakola. Obubbi badde bwakeeya ku Wattuba era ye babaddeko nga baddembe. Sinna kimu kimugeraku walina ekibi n'ekimu kuba nze adde mukwano gwange nnyo mbadde gwasaganya naye nga twogeramu tunyumyamu
kuba alina ettaka lyawo waggulu awo kizimbe kuba abadde nga agenda kula butiiki. Jangu mufaluka ansanze ogula ekitanda otebirote birungi ozane ku balongo. Ekitanda kisobola okuzaala abalongo. Ng'oli ku kitanda? Mama nnyabo. Manno manyi nti Fabasula koyo bedi nebeta betota byebyo. Nofuna musajja n'abaana bali wali batudde naawe oli ene ekitanda kikaaba. Kuku muzina bolingo. Ebyo byewale. Oswalira ki? Nga tuyingira omwaka omupya. Byewale. Tuzze kubabuusa. System mpya. Nawe weefule mupya. Bwe otewa class tewali agenda kugikwa abantu munyirira mukuba mugulango ye. Mubeera mabane mukiringa ne mweragira mabala. Wallahi ya Mungu Katonda nakujjula bana kujjako muzadde wobani n'oswala ewaka. John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano. Subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa akyali chifu mukwawa. Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus 137 288 9882. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.